Mustafa sallallahu alaihi wasallam abebitiibwa twebaza Allah jalla jalaaluhu eyatuwa ekyengera ky'eddiini Busiraamu. Eddiini gye yasiima era mwe yateeka success y'omuntu oba ey'omwana Adamu bw'anaaba agikutte n'agikolerako. Buli kyolaba mu Busiraamu Allah kye yalagira, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yagamba okukikola, naye oba tomanyi nti no bw'okikola ofuna ki, wabula emabega w'okukikola eriyo obulamu bulungi. Ate buli Allah kye yaziiza ayina ensonga lwaki yakiziiza, era okukikola nga yakiziiza mitawaana. Ky'oba olaba eddiini bakiyita obuwangaazi bw'omuntu. Ky'oba olaba tewaliiwo chance muntu ono gye yaweebwa okuwangalako omuntu konna kwawangaala okuva we bukeesa mpaka lwe yeebaka ddiini. Olaba bw'ogolokoka kola bw'oti, bw'oba ofuluma ennyumba kola bw'oti. Allah agamba Jibuliiru, genda osomese Nabbi Muhammadi abantu abagambe bw'ati, ogenda kola bw'oti, oyingira akatale asome bino, aguddewo edduuka bino, akola bw'ati kola bw'ati, akomyewo ewaka. Ky'ova olaba buli kintu kyonna kiriko enjigiza w'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tewaliiwo kintu ky'ogenda kuleeta okikube mu maaso okuggyako ng'Obusiraamu bwakisomesaako, tekiri ate ki. Kubanga baga ebitiibwa success y'ebitonde Allah jalla jalaalu yagiteeka mu ddiini ate enzijuvu ku nkola n'enjigiriza y'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ky'ova olaba kanku ekyokulabirako, hatta okutuusa n'abantu bakimanyi wadde tebabadde bannaddiini. Omusajja waafa wadde abadde mugagga ng'alina ebintu byonna naye ng'abadde tasaala. Abantu waaba afudde musajja abadde alina ssente naye obuzibu abadde tasaala. Okawulira kwe bateekako, oluzira kye bakateekako. Ate waliwo omuntu ng'embeera ye abadde ali nga tali well off, naye nga musajja tava mu muzikiti, naye nga siye musajja oyo wadde apangisiriza emyaka 4 naye abadde muzikiti mutufa. Olabe, kubanga baga ebitiibwa eddiini ye yakuleeta mu nsi muno. Ky'ova olaba oba ova mu nsi muno era gy'ogenda nayo, byonna ebibadde bikutawaanya bisigala, byonna ebibadde bikutawaanya byonna. Tewali n'eki kikyali, byonna ebibadde bikutawaanya. Ky'ova olaba abantu bali mu kabbuli, bali mu ntaana, naye ng'ate bye bababuuza bye baatawaanira byonna si bye bababuuza. Ebintu byonna bye baamalirako ebiseera ate si bye bababuuza, naye ate bye bataawa tayimu ate bye bababuuza. Tebakyalina chance edda. Nabe kibaga ebitiibwa oba okyalina omukisa abange kola. Era ekiraga ekyo, ekiraga ensonga lwaki oli mu bulamu buno obw'ensi. Ky'ova olaba omuntu bw'afa ne bwe kaba kaataano oba mpiso, tumufunyula nga tumuzinga tumunaaza, ne tulaba kiki kyatwala kimuggibweko. Olabe, ky'ova olaba Obusiraamu bulina amateeka ku buli kintu kyonna. Wiiki ewedde twalaba
nga tetunnayingira okusaala kuno kwe tusaala waliwo ekisooka okwetukuza. Okwetukuza kulina ebintu byako. Amazzi ge gasooka twagalaba. Essaawa eno tugenda kulaba amazzi mwe gateekebwa, yaani ebyombo. Obusiraamu bwogera ki ku byombo? Bikopo, maseppiki, makalaayi, byonna ebiyitibwa ebyombo. Abanga ebyombo bye tukozesa. Abantu bangi ng'asaala wuzu yagifunye bulungi, byonna tayali, naye ng'ebyombo byakozesa tebikkirizibwa, ali mu haramu. Ebyombo, baseppiki, makalaayi, sowaani, buli kyonna ekiteekebwamu ekintu. Kyova olaba mu byombo, ebyombo wafiihi 5 dawabita. Amateeka agakwata ku byombo, ebyombo birina amateeka 5. Nkugambye ebyombo mutwaliramu mabaafu, maseppiki, mwe tufumbira, byonna. Firiji amakulu, ebyombo, amateeka 5. Bino lina bikwata mu Luganda kubanga bwe buno obulamu bwe tutambuliramu. Atoddeyo bijjuliro bitegeeze mukyalawo, obitegeeze omukyala. Amateeka 5 ge gakwata ku byombo. Adhabitul awwal, etteeka erisooka ku byombo, yubahu istimaalu kulli laaniyati illa dhahaba wal fidda. Allah jalla jalaalu yatukkiriza, obusiraamu bukkiriza okukozesa buli kyombo kyonna okuggyako ekya zaabu ne feeza. Ekyombo nga kiriko golodi oba feeza tokkirizibwa kikozesa, kiri haramu. Naye ebisigadde byonna byakkirizibwa. Etteeka erisooka. Adhabitu athani, etteeka eryokubiri, aniyatul kuffaari, ebyombo by'abatali basiraamu, tahiratun, bitukuvu. Ebyombo ebitali by'abasiraamu bitukuvu, ma lam yu'lamu annahum yastakhdimunaha fi najasa. Ebbanga lyomala ng'okakasa ng'okimanyi nti tebabikozesa mu nagisi. Tebafumba mwenge, tebafumba mbizi. Kitegeeza bw'oba oyagala okukozesa nga tomwesiga, kubanga ekimanyikiddwa al aslu nti nno omuntu atali musiraamu ali embizi, ekimanyikiddwa. Omulabe tomukoze eki, wadde omulabe wadde tomukoze eki, si kyekimanyikiddwa nti be embizi bakola ki. Kati kitegeeza oba oyagala okukozesa ebintu byabwe, ekiri awula wa afdal, kubanga oba waliwo abantu nga balunda embwa nga zeetalaatala awo bwe zikomba mu bintu be. Kati ekisinga obulungi bw'ojja esseppiki ew'omuntu atali musiraamu, by'ebintu byabwe bikkirizibwa ebbanga lyomala ng'okakasa nti tebabikozesa mu nagisi, kubanga ye embizi nagisi. Oba kale eyinza obutaba nagisi, naye nga tebalina bweraliikirivu kulya bifudde, kubanga ekifudde kyokka ki. Era ndowooza olaba ente esobola okufa yokka, abatebeezagamba bafe gituwe, okiraba. Era wano wentwalira omukisa abasiraamu mulina okumanya si buli mudala nti n'okugulako ennyama. Olina okumanya ni gw'ogulako ennyama, kubanga bantu bangi kyova olaba mu lufula. Gwe weebuuze lwaki mu lufula ennyama bazikona ku sitaamu, weebuuze lwaki. Kubanga ennyama eyitaawo, batutegeeze nti ennyama yasaliddwa. Kati baba alufula olaba beegendereza, ate kati gwe omusiraamu
nabagamba mulina okwegendeza ebintu byemuteeka mu mbuto zammwe kubanga omuntu alya haraamu ekisooka edduwa ze tezaanukulwa kyovula abantu babuuza nnyo tusiiba tukola kitusaba tahajjud ne lwaki haraamu olina okwegendereza biki byolya ekyokulala omuntu alya haraamu tagenda kuyingira jjana okujjako nga bamusosezza mu muliro basooke bamwoke bamubabule kati olina okwegendereza olaba bano bannabyabufuzi ekibatiisa duniya kubanga bo si muliro wabula duniya yaabwe oyinza nga muno Salimu Sala asobola okujja ano mu restaurant z'ekibuli n'alya kale Bobi Wine Salimu Sala kale Bobi Wine asobola okumala galya oba pulezidenti tasobola oba Eriasi Lukwago oba omuntu yenna munnabya lwaki teeraliikira mbunna atya kulya haraamu nti edduwa ze teziza kwanukula wabula yeeraliikira bayinza omuwa obutwa ajja edduniya ye kiri kitya kuggwa omusiraamu akimanyi nti waliyo omuliro wandyegendeza kyenkana ki niyo okwagala okulyankuza buli kimu tofaayo kati ebbanga lyomala ng'okimanyi nti esseppiki zaabo ekisinga obulungi oba ogenda zikozesa oyina okuzinaaza emirundi 7 nga mulimu ogw'ettaka kasita ofunamu eshakka baleese ebifudde kubanga ye bwafumbiramu ekifudde kyogamba muno bwe yamaze okufumbiramu ekifudde kubanga byo ebifudde biri haraamu nagisi tebikirizibwa kuliibwa ekisooka yalidde ekiri haraamu ate bwe yamaze gwe oyina garanti ki nti nno yajozeza emirundi 7 bakuliko ogw'ettaka akisobola ekyo wangi akisobola tekisobola era kiringa mmwe abagula chips ku bakazi oyina okumanya omukazi gwengulako chips ekisooka ye embe kyosooka okumanya ekalaayi zino aziterekawa kubanga abamu olugira funa waziteeka embwa ziyitaayita ekiro nga bwe zigira bwe zituulamu bwe zikombamu kakati bwajjakamu ng'essaawa 7 ayozaamu bwoza mulundi gumu ayiwamu kabuttu mpayoza 5 wamanya eswala zogenda okumala nga buli kyolya Allah takkiriza swalazo nadduwazo kubanga ekkalaayi embwa mwekombye emirundi 7 nga mulimu ogw'ettaka fakadhalika abatunda ebyennyanja bino ebyennyanja bino ebikalu na bino binyininyini empuuta abange kwe batundira okwo ebyennyanja ebiti ebyo babisuzaawa embwa zijja zeerigiddeko zikombyeko kyogamba wamulabye nga ayoza ekibaawo ekyo emirundi 7 nga kuliko ettaka ogw'ettaka kiryoke kitukule yajja ateekawo obuteesi okanyagamba nsaba edduwa tezaanukulwa vanno okwanukulwako edduwa naye ate waliwo n'omuliro olw'okuwangalira ku haraamu kati ebintu ebitali by'abasiraamu bitukuvu ebbanga lyomala nga okimanyi nti tebikola mu nagisi lyetteeka eryokubiri adhabitu athalith etteeka eryokusatu adhimu lmaitati tuli ku bintu amagumba oba eggumba ly'ekifudde kyokka ekifudde kyokka ekisooka ente obusiraamu bukkiriza ogirya n'embuzi n'endiga n'enkoko ng'ebintu ebiri halaali naye senga ente efa yokka tetukkirizibwa girya ebeefuusi haraamu kitegerekese enkoko era wano era nkubiriza abantu kyova olaba waliwo olisi imaamu weeri waggulu Sheikh Abdul Hakim balina walika restaurant so bakola ne keeki mumanyi waawo Abdul Hakimu mulaba eri waggulu eri awo basika ne chapusi tembamanyi mulaba amaaso g'akatale kati oyo imaamu waliwo na ice cream basiika enkoko nabagamba ne bagamba kino kimwetaddeko muyina okulaba kubanga omusiraamu yajjagula ng'agula imaamu kubanga bw'ataafeeyo kitegeeza esswala zonna zeetisi kati abantu abafaanana bwe bati abasaala ebintu ebyokulya tebibagulako nti ye ateekeddwa okumanya nti bino byenguza abantu halaali ye asulu
niyo omuntu gwogulako tomumanyi kubanga abantu abatali basiraamu bangi olaba n'abasiraamu batalina imaani. Omusajja aleese enkoko ze 2 ensanvu zifudde azisuula mwali mulabeka azisuula anedda zino enkoko zifudde mumumanyiyo 2 ensanvu zifudde zibadde mpanga buli mpanga yesatu ekitono neziba mwena enkoko nsambu kadde 10,000. Omusajja si musiraamu aga n'abasiraamu tebalya bifudde kansuule oyo atali musiraamu olaba gwasa tosobola kikola gwe olaba gwasa tosobola kikola kubanga ezo enkoko tezikkirizibwa ni bantu bangi bazituliisa tobola ffe enkoko twazivaako ne mu restaurant ogamba njagala ntwingiri gwamanyi njagala yahe nze omumanyi wano ndya nkoko oyina enkoko restaurant mwolira enkoko ogimanyi restaurant mwoli enkoko ogimanyi mulina okuba serious ku bye muteeka mu mbuto zammwe kubanga gwe bw'onooteekamu haramu teri agenda kufiirwa na kuluma okuggyako gwa nti swalazo tolina byonna byosaba latayanukula eswala dduwa byonna latayanukula ate ku akhira muliro haramu okumala ennaku 40 kubanga haramu amanyi bagamba amala mulolo omuntu nnaku 40 nga tokwasaamu kakati ebifudde byokka byo biri haramu kubanga nagisi ekintu nga kifudde kitegerekese ekyo naye azimul maitati eggumba oba amagumba g'ebifudde byokka wa qarnuha n'amayembe g'ebifudde byokka oba ejjembe ly'ebifudde byokka wa dhufuruha n'enjala ez'ebifudde byokka n'enjala ez'ebifudde byokka wa hafiruha n'ebinuulo eby'ebifudde byokka wa sha'ruha wa suufuha ebyo byonna byoya n'ebyoya eby'ebintu ebifudde byokka wa riishuha bino byoya byakumaaso n'ebyoya by'okumaaso ebintu ebyo byonna nga bwe mbyogedde njogedde amayembe enjala ebinuulo amagumba ebyoya by'okumaaso ekintu nga kifudde kyokka kyo kiri haramu kubanga nagisi tekikkirizibwa naye enjala amayembe ebyoya amagumba go matukuvu gakozesebwa oba mukitegedde oba nkiddemu ente bwefa yokka ng'efudde yokka oba embuzi oba endiga ennyama tokkirizibwa girya n'ebyenda n'ekimumba byonna wabula amagumba g'ebifudde byokka amagumba ebyoya amayembe ebinuulo nabino n'ebyoya by'okumaaso n'ebyoya by'enkoko wadde enkoko efudde yokka ebyo byo bitukuvu byokkirizibwa mubikozesa oba muntegedde saballa jalla jalaalu waba okutegeera ffenna tukutegeera allahumma addabitu arrabiu etteeka eryokuna mu mateeka g'ebyombo jamiu juludi lmaitaati tatuhuru bidibaghi illa alkalba walkhinzira tugambye allah nga bwe yagamba mu suratu maida ekintu bwe kifa kyokka eba nagisi tokkirizibwa kirya ennyama yakyo kati tulabye nti g'amayembe magumba n'ebyoya wadde ebintu bifudde byokka byo bikozesebwa si bwe kiri kati ebulayo maliba amaliba g'ekintu nga kifudde kyokka gatukula na kugannyika senga ente efa yokka eddiba tulijjako oba embuzi ng'efudde yokka eddiba lyayo okutukula otandika g'oddikozesa kusooka ddinyika mu mazzi bw'olinnyika liba litukudde oba mukitegedde kitegeeza ku bintu nga bifudde byokka ng'oggyeko ennyama bibumba byenda ebiriibwa nnimi ebirala bino bikkirizibwa okukozesebwa naye
mayembe, magumba, njala, byoya, ebyo byo bitukuvu. Wabula gamaliba gasooka kukola ki? Gasooka kukola ki? Kunnyikibwa. Okuggyako embizzi n'embwa. Togamba nti bagamba amaliba gano basooka embizzi eno kanyiggyeko eddiba ndinya. Ebyo byonna oba kifudde kyokka oba embizzi ogireese mu muzikiti ng'oyambadde ekkanzu n'enkofiira n'ogitunza mu kibula n'osoma ne yaasi n'ogamba bisimillah allahu akbar, eyo terina weetugulira, yo nagisi haraamu. Etteeka eryokutaano ku mateeka agakwata ku byombo, yusannu taghtiyatul aniyati. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubikka ebyombo okubibikka, wa ikau al asqiyati, n'okuvuunika ebinywebwamu, wa ighlaqu al abwabi, n'okuggala emiryango. Twaliramu n'amadinisa, wa dhikirullahi wa dhikiru simullah wa dhikiru simillah, n'okusoma bisimillah aliyaha ku bintu byonna inda nawmi. Lyetteeka eryokutaano ebikufu ebyombo. Tokkirizibwa kwebaka nga tobisse ku byombo byonna, oteekeddwa obibikkako. Era ensonga nabbi nina bwe ngenda ogendako mukyalo katono, nga tonneebaka ebyombo byonna oteekeddwa obibikka. Ebinywebwamu byokka n'obivuunika, ebinywebwamu byonna n'obivuunika, tolina bireka nga byasamye. Ekirala, n'oggala emiryango n'amadinisa, tolina kwebaka nga teweegalidde. Naye byonna okubikka bino ebyombo, buli kyokola osomerako erinnya lyani? Ge mateeka agafuga ebyombo. Gali amateeka ameka? Amateeka gali ameka? 5. Etteeka erisooka, ebyombo byonna bikkirizibwa okukozesebwa okuggyako ekyombo kya zaabu ne ffeeza. Etteeka erikola ki? Etteeka eryokubiri, ebintu byonna ebitali bya basiraamu bitukuvu, ebbanga ly'omala ng'okakasa nti nno tebabikozesa mu nagisi. Tugambye al asulu, abatali basiraamu bo bali ebintu Allah bye yagaana, ebyo ebifudde byokka byo tebafaayo naki. Kati ekisinga obulungi okuva mu njawukana, bw'obajjako ebyombo masepiki sooka gatwalisa emirundi 7 nga kuliko ekyettaka. Ekyokusatu, ebifudde byokka biri haraamu, kubanga ebannagisi, nte, embuzi, ndiga, nkoko, byonna nga bwe tubimanyi. Wabula amayembe gaabyo, enjala, ebyoya, amagumba go matukuvu, osobola okugakozesa byonna byokola ki. Then amaliba g'ebifudde byokka go gatukula na kugannyika. Then ekisembayo oteekeddwa okubikka ku bintu, n'okuvunika ebinywebwamu, n'okuggala emiryango, n'okuggala amadinisa, byonna nga bw'osomerako erinnya lya Allah ng'ogenda okwebaka. Kitegerekese? Amateeka agafuga ebigambo ebyombo mugategedde? Kati njagala ani Jabir, sahabi ayitibwa Jabir, ani Jabir radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jabir agamba, owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba, qaala auki siqaaka, yagamba nabbi auki siqaaka, bikka ekyombo kyo, wadhkur isma Allah, somerako bisimillah,
wa khammir inaak era obikke n'ebinywebwamu. Nabbi alagira bikka ebyombo byo obikke n'ebinywebwamu nga bw'osomerako amanya ga Allah, era wadhkur isma Allah walau an ta'rida alayhi udan. Nabbi yagamba okumanya okubikka ku byombo nga tonneebaka kikulu n'ebinywebwamu. Bw'oba obuliddwa ebibikkako at least teekako akati. Allah walayi nabbi yayogera ekigambo kinene sallama kitone ekyo kubanga ebibikkako biweddewo, naye yagamba at least teekako akati ogaye bisimillah, teekako akati naye nga tokirekeddeawo. Olabe ani Jabir, era Jabir agamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yagamba qala aghliqu al-abwaba, abange muggale emiryango gyammwe, yani nga mugenda okwebaka. Wadhkuru isma Allah, era musomere bisimillah. Fa inna shaytana, mazima ddala sitaani, amajini amashayatini lubaale, la yaftahu baban mughlaqan, emiryango nga miggale amajini tegayingiramu, kubanga otuukiriza sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati bage ebitiibwa fuba okulaba nga tonneebaka ng'omusajja n'omukyala naye mugambe madinisa nzigi kuziggala. Tetubiggala nti tutya babbi, kubanga nabbi yatukola ki? Kubanga bw'ona obiggala n'enniya y'okutya ababbi, olina biggala na nniya nti nabbi yakulagira ofune empeera. Kubanga bw'ona otya ababbi bazimenya bulijjo, tebazimenya bulijjo nga mwe muli. Kati olina kuggala kubanga innamal a'malu binniyati. Olina kuggala enzigi nti nabbi yatulagira tuggala enzigi n'amadinisa, kati Allah jalla jakuteeka obukuumi. Era an Jabir wali'illatu, illa eri mu kubikka ku byombo ne bwe kaba kati amasepiki okugabikkako nga tonneebaka, okuggala ki ebikopo byonna. Ensonga lwaki? Hiya hifidhu nafsi, okukuuma emyoyo gy'abantu. Kubanga obusiraamu buno, ezimu ku nsonga obusiraamu ze bwajja maqasidu sharia, ebintu biri bitaano, n'ekimu ku byo hifidhu nufusi, okukuuma emyoyo gy'abantu. Kyovala obusiraamu buvumirira nnyo okutta abantu, ne butuuka ne masala. Senga omuntu agenda mu ddwaliro, omusawo omukugu eyakuguka mu ebyo ng'aleseewo bano abasawo abatalina kye bamanyi, n'okola operation oba n'ohandolinga omulwadde nga toli mukugu kimala, n'afa, obusiraamu osasula ddiya. Ne basawo bangi beerigira ku bulamu bw'abantu, leta operating talina kyamanyi, yakayiga, ne lwaki byonna byonna hifidhu nufusi. Kati ekigenda mu kubikka ebyombo n'ebikopo n'ebinywerwamu na biki, ensonga kutaasa bulamu bw'abantu. Era ensonga min kulli su. Ani Jabiri agamba radiyallahu anhuma anna nabiyya, Jabiri agamba nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba qala aghattu al-inaa, yagamba mubikke ebyombo byammwe, wa auku as-siqaa, era mubikke n'ebinywebwamu, yani mubikke ebyombo n'ebinywebwamu, masepiki, bikopo byonna mubibikke ebyombo n'ebinywebwamu. Fa inna fi sana, nabbi Muhammad sallallahu, kubanga nabbi byonna byayogera bubaka okuva eri ani? Agamba kubanga buli mwaka, nabbi agamba sallallahu agamba kubanga buli mwaka, fa inna fi sana laylatan, kubanga buli mwaka mulimu ekiro, yanziru fiha, ekiro ekyo buli mwaka mulimu ekiro Allah jalla jalalu wasizaamu wabaun, mu mwaka mulimu ekiro teryakimanyi, ne mu kiro ekyo Allah sizaamu ebizibu.
bizibu ndwadde mulimu ekiro mu mwaka ebirwadde bikka ebyamaanyi n'ebizibu laylatan yanziru fiha wabaun la yamurru biina'in laysa alayhi ghita'un aw siqa'in laysa alayhi wika'un illa nazala fihi min dhalika alwaba. Naye ebizibu ebyo tebiyita ku kyombo kitali kibikke. Yani Nabi Muhammad kyageza kutegeeza ebizibu ebyo ebikka ebirwadde ebyombo ebitali bibikke, ebizibu ebyo ebirwadde biyingiramu n'ebibanga bibikke. Obuzibu bwe buli lwaki buli kaseera bagamba obikke tetumanyi ekiro ekyo kyaddi. Kati kyova olaba nabbi yanyweza nnyo n'alagira fi'lu amr, kubanga kino Nabbi salama kyeyogera n'agamba aghliqul abwaba, eyo fi'lu amr, bannaye mubikke muggale emiryango. Kino kyeyagamba ghattu al inaa, bannaye mubikke ebinywebwamu n'ebyombo. Fi'lu amr ekyo kiragiro, kubanga Allah amugambye bagambe ekiro sijja kibagamba mwensabirwadde, naye mu mwaka mulimu ekiro mukkiramu ebizibu n'ebirwadde. Nabyo kitubaga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwa okutegeera. Allahumma omulyango gw'ebyombo tuguwunzise mu bufunze. Ekitegedde ekyo tusaba Allah jalla jalaaluhu atwongere amaanyi akoleme. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati